Christine Lagarde ngono mukyala akulira ekitongole ekya International Monetary Fund kiyite IMF ekirondoola ebyenfuna by'amawanga ag'enjawulo mu nsi yonna akuutidde Uganda okuteeka essira ku kutumbula akatale ak'awamu mu mawanga g'omukago gwa East Africa. Lagarde agamba nti emitendera omuli akatale kw'ossa n'emisolo egy'awamu y'engeri yokka amawanga agali mu mukago gwa East African Community gye gasobola okutumbula ebyenfuna byago olw'akatale akagazi ke bayina. Certainly has worked is regionalization in the way that is envisaged in the East African communities. And if it is supported by coordinated, well-integrated infrastructure projects that allow for a large market of, say, 150 million people, it is more opportunities for each of those economies. And it is a major factor of attractiveness for those who look at investing somewhere and who will be attracted first and foremost by the size of the market, by the ability from that market to purchase their products, and of course by the infrastructure, both in terms of transportation, power, and what I call the soft power, which is the combination of business-friendly environment and predictable taxation, which is sensible. Lagarde binabyogeredde mu lukiiko lw'amawulire olw'awamu n'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni mu State House Entebbe. Kamukyaza President Museveni ayaniriza nnyo omukyala Christine Lagarde era n'ategeeza nti okukyala kwe mu Uganda kya kutumbula ebyenfuna nanti bukugu nnyo era ng'obukugu bwe bakubweyambisa. Wabula Museveni akangudde ku ddoboozi n'alabula abo abakungu ba gavumenti mu zi minisitule ez'enjawulo abalema okukozesa ensimbi ezo eziba zeewoleddwa okuva mu mawanga gannaggwedda nti kino kiziŋŋama enkulaakulana nga n'olwekyo bakugobwa singa tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Madame Lagarde comes here. She's among friends. And increasingly, our thinking is getting aligned. And I have nothing but happiness to receive her here. But this one is not absorption capacity, it is because of those people who are involved. And we're not going to tolerate them, both in the bureaucracy and in the civil service. Omukyala Christine Lagarde yakamala ennaku 2 ku lukyala lw'olutongole wano mu ggwanga. Era nga asinkanya abakungu ba gavumenti ab'enjawulo ku nsonga ezekuusa ku byenfuna by'eggwanga. Akulira ekitongole ekirondoola ebyenfuna by'amawanga mu nsi yonna Christine Lagarde olunaku lwaleero asinkanyeko omukulembeze w'eggwanga wano ku maka ge Entebbe. Bano babaddeko akafubo ke babaddemu era ensonga ezimu ku ze bateeseza kwe kuba nti emitendera gy'okwegatta gye gimu ku gisobola okuleeta enkulaakulana mu mawanga ag'omukago ng'ogwa East African Community. Stephen Tulyagayo, KTV, amalindirire.